nkubiriza nnyo bannayuganda abasinga obungi nti bw'oba teweetegese teweebwerayo kusaawe teweebwerayo kusaawe nga teweetegese kubanga eyo ntandikwa y'enkomerero eyo gy'oba okulyetinza awo anti bw'onookyusa emboozi bw'oyogera lulimi ebitakwatagana ojja kuba interview ogigudde naye kati walina amagezi kyaga gowawaayo awo gojja okusigaza afute emyezi 18 oba 24 ng'ogenze nga Ontario oyagala keesi eggwe mangu that means jangu keesi weggwera amangu okimale luli ku airport wabagamba Museveni angoba ate kati otuuse wali ogaye nti nze EDF nze yandiko ate kati nze mu kusiika ebisiyaga ndiwo kati nga bakubuza ku byonna okola mulimu ki olina okuba nga weetegese nnyo weeteeketeeke okuba nti osobola naye mu bbanga eryo mba nkyajjukira oba ompita mu bbanga lya myezi ena mba nkyajjukira bye nabagamba ku airport pozi ng'ompisa emyaka nga 10 eyo kakati naye ekituufu ddala wali ekyo ekituufu ddala wali ekyo kiwayogera omanyi okulimba kizibu nnyo omuntu atereka okulimba nekumala emyaka 2 ng'akyajjukira kye yalimba omuntu life ekyakutuuka ku kyoyinza okujjukira obulungi naye kati bwobanga oyogera ebintu nga tebyakutuukako kikkaluubiriza okubidifendinga so gogamba omuntu asooka ayingire yeteeketeke naye tolimbira ku airport awo kwanti byogera byonna baba babirikodinga naye nga kati embeera y'omushelter ebeera etya shelter kyekibeerayo ekituufu ziba nga dormitory abazimba nga tezirina bwannannyini leero oyinza okusula wano enkya wali akeerewo atasuna oba kubona schedule yaabwe kibatambulira batya nti emmere ya ssaawa 4 twebaka ssaawa 3 tukoma okugulawo olugi ku ssaawa bweziti bw'otuuka ssaawa bweziti tolina kitanda waliwo essaawa nga bonna mulina kubeera bweru mu shelter olumala breakfast buli omu ng'aweta wano mukome kulya lanchi oddawa gwemanyi be bakuzaala oba winter oba si winter ebyo tobabuulira bakuba akadde ne bagamba mukulu olumala breakfast eno gye mwavudde gye wasuzze temuddayo n'olugi luba lusibe nga bwolaba luno muyita mu luno kitegeeza abeera mu shelter bamukkiriza okukola osobola ogenda n'okyapa sikedu tekukkiriza sikedu yaabwe tekukkiriza onoogenda okukola tojja kulya langi banjagala wakati kati ate onoogenda nti okeerewe okomewo nga sikedu y'omulimu yoyinza okugwa saa 12 lanchi yaffe tugirya saa 6 lanchi ya mu shelter ate ekyeggulo kya ssaawa 11 awo 11 zati ez'olweggulo nga mukeera anti ssaawa emu balina okuba nga beebaka waliwo ekiseera anyiganyiga swiki y'ettaala n'agijjako ti oba oyogera nti nkyasoma kanovo tobabuulira bano baagenti awo we babbira abantu nabaga nja kufunira shelter ennungi obanga mu woteeri eyo gyanyumya nga woteeri kati abaana ne bava eno ng'amanyi awo watuukira matabuta assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu waalaikum salamu warahmatullahi wabarakatu tubalamusizaako mwenna baganda baffe bwe muwangalira okubeera nga mutufuna bulungi tubatumireko ab'e Canada awo Toronto, Ontario, Alberta, Edmonton, Vancouver, Quebec muli bangi mujamuyiga Canada mumpizaamu nyegaali Canada munteekako ezzalawo naye jabiyiga kubanga kati tulina kyakkola tolina kyakkola olina kubiyiga nga bwogamba kajiga oluswayiri so nina oyiga Canada lwampaka kuba kati erina kati tulina oyiga lazima so Haji nkulamusiza Haji tuli wano ogamba otya alhamdulillah ng'obuze tubeerayo mirimu kitambula kiti Canada tugezako kuwatanya naye nga bumanyi kasobera ng'oli chapa kazi okulabika kuba kutono buli kaseera oba olina ekikutte bitambula bitya tebadde bibi nnyo okutwaliza wamu tubadde mu kawinta era okalabye katukubyemu awo tekaali kamaanyi mu kusooka naye January bwe yayingirawo nezikka twagala nga tuli mu negative wa 3.5 negative 30 40 even
Negative 40. Omanyi baita negative 40. Sikumanya naye nkiraba. Negative 30. 40. Negative 40 nze ndaliko ne mu 52. Yekaza. Ekifo ekimu kibayita Fort McMurray. Twaliko ko mu negative 52. My God. Yeah. Nga tewali kiramu kyolaba. Eyetta n'okutta. Ng'oyingiramu n'owulira ng'engoye zikuweddeko. Ne kati omuntu we Uganda toyinza munnyonnyola kintu ekyo n'akifuna bulungi. Ekya negative. Naye anti bw'oba oyagala ate nawe era batono abalina ne fridge. Kubanga singa badde balina fridge wali mugenda nti kwata mu freezer omukono gwo dakiika 5 nga tugugyeeyo. Naye kati ate ffe abagobeeramu okumala emyezi 3. Fridge etera kubeera ku negative mega. Etera kubeera 18 bw'eba egenze. 18 zino ezinyogoza ne gamba nti ntaddeyo ice cream wanjo kya mugudi. Omanyire 18 20. Naye kati ffe 52. 52 minus. Era nga bw'oba tolina kyakufulumya bweru tofuluma. Ye Canada. Ye Canada. Iba ngamba nnyogoga nnyo mulinga barasha. Party ezimu kati ye Fort McMurray gye tuwangalira gye tukolera emirimu. Party eri north ddala. Oba otandise okulengera North Pole. North Pole kiga. Si gyekomeyo waggulu. Canada yokka yeetuukayo. Canada yeetuuka ensi gyekoma. North Pole. Ku North Pole. Ku North Pole bangamba eyo yo wakambwe. Canada etuukayo. Tebeera bantu. Era ye territory zayo ezisemba yeeyo waggulu ddala eyo. Waka. Naye waliyo obuzingazinga bungi. Gamba n'okukolayo enguudo kizibu nnyo. Allah yagenda. Kitegeza mwe temulina nsalo eziva eri. Ensalo yaffe ekoma ku Russia. Mukuba na Russia. Era ekyo kye kyawaguza America ejjetuwambeko ekitundu ekibayita Alaska. Alaska teyali ya Russia. Yali ya Canada. Yali ya Canada. Nani yagigula ku Russia? Nedda ya Canada. Canada nene. Giveeko. Canada nene. Giveeko kati olwa security system zaabwe ne baagala batwale Alaska kwongera okuprotect nga kyokola tuli very safe. Tuyinza okuba nga siffe twekuuma ffekka n'amagye amalala. Bali balina Russia, wana America erina ottayiza Alaska yaabwe. Naye tukuumira awo. Mufunamu ka security awo. Bapakasi batukolera. Toyisaawo nnyo. Kitegeeza Canada ng'oggyeko border zino ezifuluma America eri temulinaayo. Omuntu tasobola kugamba nti kampite ku North Pole simanyi mpitireeyo. Awo abaagenda Russia oba abaagenda Europe. Kati ab'omu Europe basobola oyita ku mazzi ne bayingira Canada. Sweden eri waggulu. Gyekoma eri waggulu. Kuba nayo ebula kukwata ku Russia. Kati awo waliwo Arctic Ocean. Arctic nkamanyi. Kati Arctic Ocean yeyawula ate era yetwawula. Yebawula nani? Ne Europe ne Russia. Kitegeeza okuva Canada paka Europe si wala nnyo. Naye era kwa tebayitayo. Lwaki? Kuba tebaagala kuviirayo north. Lwaki? Waviirayo north baba bayise wala. Anti ba illegal migrant tebasobola yiteeyo. Eyo security y'amaanyi nnyo. Ate n'ekirala onoomuzira mungi. Kazira gyekali. Ezensi North Pole muzira teguggwako. Saawa 4. Kubayo. Era ice breakers okaze osangako emmeeri za ice breakers ziba z'amaanyi nnyo. Etambula egenda egwasa bwase. Muzira gubeerayo. Bikukwate ddala. Kizibu nnyo ba illegal okuyitira Sweden noganze ndi muna Uganda ngenda yitira Sweden naye mbalira Canada. Mpiteeyo mpaguze simanyi mpite ku mazzi nyingire Canada. Awo wazibu. Baddayo ne bayita no ku Atlantic. Ate nga nayo wawanvu. Atlantic n'akubawa. N'aviirayo. Atlantic esala paka America. Anti era eva waffe Halifax. Nova Scotia. Nekirira paka Florida. Yegabana Florida wali Miami. Tugitandikire no waggulu. Okay. Ate baagala bayinze bayite ku Indian Ocean bavirayo eno Vancouver. Pacific ekitegeeza Canada. Kati Pacific Ocean yeri eno ku Vancouver paka ate California. Ku Atlantic. Pacific that is California. California. Vancouver n'okkirira wonna paka kati Arctic yegatta zombi waggulu eri. Arctic eyunga Pacific n'Atlantic. Kati bwemba njagala yita ku mazzi njagala yingira Canada. Abasinga bajira ku Pacific.
naye empewo y'oku ocean nga ndala naye ate tebatambulira ku bwato buno bukanu balina amaato ddala amalungi agabaleeta naye nga Canada eyingiza irigo nabo bayingira era nagamba tulina ports nakubulira boda zetulina neyo boda amazzi nago boda naye kuliko security era tugamba toyitayo eyo wafu toyitayo ita makuba amatuufu ng'ogenda e Canada era bakunywa bajja kunywera bwerere ku mazzi bakusuule mu nnyanja gonya zikulire bwerere era omuntu wakuleetera bidiirudiiru ebyo waliwo omwaka ngwerabiddemu katono waliwo abayingira balinga 3,000 bava Sri Lanka naye bajjira ku mazzi mu lyato bava Sri Lanka mu biseera ebyo Sri Lanka yabeerera enzibu babaleeta ne babayiwaawo lyato ddamba mulundi gumu sajja n'abavuga okuva Sri Lanka n'abakuba e Canada kwawe Vancouver n'agamba tadde buli omu asaba asayiramu wano kati mutuuse naye si birungi tebiba birungi mu kusooka tebabigendamu no bannayuganda tebasobola kujja batyo bannayuganda abasinga okujja e Canada nga bayise bwe batyo ate babayitira eyo wala Mexico ne bajja ne basala mu America ate America nesooka nebasibayo emyezi nga 6 kuba America yo wekwatako bweti yerowooza kukomera kyekizibu kyabwe kye balina kyokka bakola batya buli bakukwatako bo balowooza kukomera ebisigadde obiwoza ova mu kukomera ya America bwefaanana ate Canada oyogera bizibu byo tebasooka kuteekayo teriyo omuntu yali asabye asayira mulimu muteeka mu kukomera Canada naye annange Canada mulaga mugi no but respecting nnyo humanity they respect people nnyo basooka buuza mukulu lwaki oyise wano buzibu ki Faruku andi bubi wonna wandabirako Faruku nti bagamba tuula wano tusooke tukuwa ekyokulya naye America wootuukira wote Faruku ajja kusanga tujja biwoza ng'ova munda kyemubasinga bingi nagamba tosobola bimala temulina kale omanyi kati omanyi wano nawuliddewo eŋŋombo natuuse wano ng'abaana bagamba ffe tetwagala byotugamba ffe twagala ssente twagala ki twagala ssente kati naye byemuliko tugamba byotugamba twagala America naye nga kikwate naye nga Canada kikwate byebimu ku birungi bya Canada mune Canada abantu bati tebagitegeeranga era mutukoze bulungi okusiiga akafaananyi ke Canada nemugibulira ate kyobola batujagazizza n'abantu abantu bayingira e Canada omanyi ffe mu ddiini yaffe naddala yange y'obusiraamu bw'ofuna ekirungi bagamba okyagazise banno bwe kiri kakati nzire nfumanya abantu bategeeza nti wano waliwo ekintu e Canada ayagala akikwate Canada ekintu kyekiri atayagala tewali gwe bagaka naye nze mbagamba Canada wakyaliwo mulamwa ki twagala tegeera kyekiriyo kisooka nga eddembe ly'omuntu lwetisero tetwogerako wano kikulu nnyo being a human noba nga byokola byonna weefiiringa kikulu nnyo nebagamba akasente omanyi abantu balowooza nti sente bwe bugagga sente nnungi nga ozikozesa byonna ozikozesa kibula waliwo afuna ne sente nga tasobola gisevinga nga bwombuuza omwaka olinawo mmeka tayina naye ate waliwo omuntu aba ne sente nga akola kitono naye ate ng'ayina bwekyo kisoboka kakati ye Canada sente zayo si zezino ez'ekiralu naye oba nazo timuyinza okuba mufuna sente ntono ng'abantu bwe balowooza but at the end of the day oba nazo naye oba wali agamba ntuyoola naye nga omubuuza omwaka osevinga mmeka ritaani yo akulaga bitabo agagamba wano tukikuba Canada kyetusingako kimusinga era kinali nkugamba nti tuyina ebitubeezaawo ebituwa okuba nti tuba tuyina okusinga ate abagamba nti bayina ate nga tebalina bibabeezaawo okuba nti bayina kati saving yammwe temulina bills kyoyagala okungamba tuziyina naye nga ziri regulated bulungi tumenyeremu ku muntu omuntu agende ewantu ng'ategeera ekintu kyayingira kyova laba nali oluusi tuba tunyumyamu negamba nti waliwo ebibuga byesaagala ogendemu nga nze nga oli mupya n'abaluddeyo obanga okyayagala okubanga obulamu bwe obutambula bulungi okugeza nga Toronto tewakyali kikutwalayo ng'oli mupya Newcomer tewali Toronto mwesonyi kiri nga oli wanaavaawo naye kuba New York oyagalayo ki
New York ye version ya Toronto. Exactly. Ye version. Musigire mwakafaananyi omulage ebintu nga bitambula kubanze nyinza okubamba imanye New York kubanga transit yokka kaŋŋambe nti oyagala kulinnya train oteeka mu $3.50 sigwa mutwalo ogwo kakati ate bwegenda mu states endala oteeka mu $2 that means nze nkusavingako $1.50 kati nkujjaawo so mu Ugandan standard kyoli ateekamu omutwalo goteekamu kakaaga saving ennya kyotegeeza kati nkulaga public transport buli muntu yenna agyetaaga kiba kyekisookerwako mu Albert oba Edmonton oyinza obeera mu kakaaga kitegeeza saving enkumi mmeka nnya tugende maaso kakati ebyo ebibuga kati nojja mu byokulya ebibuga ebimu tebiina GST ku mmere GST otegeeza waliwo omusolo gwe bongerako gwa 5%. Taxes. Kati 5%. Kati ate Toronto yeri 15. Why? Kyekibuga kyegamba. Buli kyogula. GST eri waggulu 15%. Nga baliga. Kakati omuntu ng'oli mupya okufuna ofunye ekyokulya oteeko 15%. Wow. Nanze mu Alberta nja kusaako 5. Kati era nsigala nsevinze 10. Naye anti ow'Etoronto agamba nze nzikola tolina ky'oŋŋamba nzikola anti tugenda kuddayo ku minimum wage gavumenti egambye nti minimum wage gyentaddewo buli atandika okukola $18 tetagambye Toronto agambye ffenna kyogamba tebyawukana by province that's a federal manima ebyawukana province nti wengenda nga olaba nti Massachusetts minimum wage tutambula wetu California tutambula wetu byawukanira Canada kitambula kiti states zina wezituuka ne zijjako omusolo yes New Hampshire tebayina ebimu nti bw'okola hours n'osusa hours 4 tujja kutakisinga sente bweziti oba bw'osusa sente $8 federal government ng'eyingiramu kati province yeesooka okujjako omusolo paka olowooza sente eza federal kati federal yeewa nti tujja tutandikira ku $8 kasooka yingiramu bwepanga federal eriko eyingiramu bwenkola sente n'ozikola n'oyingira $8 ng'awo federal ekola ki eyingiramu ga mukulu naffe tuwe otyo naye bw'oba tonnaweeza sente ezo tekkwatako kati province yesigala ekukwatako province mu America banga state yes kati federal yeri wati federal ye government ya wakati nti Museveni tukitwale mu gundi nti nkolera mu Kampala kasamba mu Kampala mu central nkola sente mpeza omwezi bachajinga pa wiki pa mwezi fwe batujjako omusolo palawa amanyi gukuze sente zibakujjako bakuba palawa kyovula nkubiriza nnyo abantu nti bwe tujja tulina okuba tulina enkola ekyuka system of working ethics zikyukira ddala kati buli ssaawa gy'oteekamu that's what the government comes for okay kati tetunulira nnyo bino biseminti byammwe biki abo ba investor abo tebagenda mu nnyo sente zebajjako tezifaanagana zibandala ate baddiza n'obaddiza basigale mu business kati mwananchi naye mwananchi ono ateekamu awa gwebakonkona gweyesinga okwetaaga kati tukitwalira ku level nti nkolera mu Kampala nkola $8 okola $18 palawa nkola $18 palawa naye ojja kwacumulatinga that volume paka lwenoweza $8 olwo federal yingiremu naye zino kasa volume eyo ewera nti $1 kati 10, 12 bakusasudde 3,000 oba ozivunye mu wiiki zokasa ziwera otyo federal ngeyingiramu nga naye tandika okukunywako eya Museveni naye bw'oba tonnaziweza province yesigala enywako Kampala Central Lukwago abasigala yo sigala omuwa nebwokola bibiri era yayina kaakanuunako
bwe bakikola bayaye bakikola so kasoyingira ezalukwa kasoyingira mu za Museveni gagamba jangu kati awo nafu awo tuyingiriramu kati kitambu kati ongamba nti ekyo kiri jeno wonna oba province kyoba ekyo kya federal kiri jeno asoyingira kanana anti tuli ku point nti nze owe Toronto nkola sente wadde bankuba omusolo naye owe Toronto agamba nze nkola tombuulira naye gungambye nti eno savinga nowe Toronto agamba nzikola zebanzija omanyi faruku ebyange byabwino emirimu egisinga okupeyinga giri Alberta tegiri Ontario kidemu emirimu egisinga okupeyinga sente Canada ez'ekintu ekikulu ziri Alberta ye kangambe ye pini omuva revenue yense yo Canada yonna kakati Ontario ye business hub nti Toronto bano bonna abagagga boolaba eno ba investinga mu Alberta jebateeka era yeri business zaabwe n'amakampuni ne beberera eno kubanga eno waliyo access ku bintu bye baagala ebisinga okukolebwa flying in New York kubanga business is flying in and out kati access to travel access to quick communication visitors alien Alberta Ontario Toronto kakati hub of the money sente ziri luddawa Alberta gye ba investing abe Canada bakulaba ennyo byoyogera bakulaba ate nze byange bajja kugamba omukulu oyo kikyagamba ate nkulaga figures oteeke ku mukutu bwekuba akalango ebyange sibya njwanjwa nabeera emyaka 12 ekyanzi gyo tebangobaayo ne waliwo endowooza y'ekintu ekikulu wetukakisira n'ogamba nti now this is enough. What is enough? Chobadde obadde nga bwoga nti nkoyo kubeera mu muzigo kanzimba ennyumba. Kyangu nnyo okubeera e Toronto ng'opangisa ate kyangu nnyo okubeera Alberta ng'olina wuwo osula. Kati okyasobola okugula ennyumba e Toronto? Right now? Teri muna Uganda kati kujjako ffe abaasookayo era ffe tulina amayumba. Naye bano teri muna Uganda ayinza kugendayo kati asobola kugula ennyumba. Esawa zino? Teri. Wakalubamu? Talina sente ziyinza gigula. Kubanga income ye tesobola muwa wadde 5% asasule ku nnyumba. Nnyumba eri egenze mu kakadde. Akadoola. Ayagala emitwalo 10 agenda gikola ddi. Credit. Ate credit si temuli mu credit. Credit ekuwa busobozi kubaakinga naye waliwo initial deposit. Wo. Kitegeeza kyekimu ne New York nti kizibu nnyo Munnayuganda n'afubutuka n'atandika okugula ennyumba e New York. Kimbadde nkugamba nti waliwo ebintu ebizibu. Naye ate Alberta kyangu. Ennyumba zikyali emitwalo 3.58. That means oyagala emitwalo 3 egya dola. So kati olinga ngamba nti abantu abalivinga mu provinces endala ezebbali ezitawulikika balina obulamu bwe balivinga bwe tutamanyi obulungi. Aziwulikika lwakuba temuzimanyi ndo zaatula amannya. Kati amannya gabakalubiriza ne zibalema naye nga ziwulikika. Okubyemu kwadaawo. Bannayuganda tuwulira Toronto. Omanyi Bannayuganda babeera nnyo n'ebikwate. Ekito kyonna kigamba dda. Ne bw'omuwa eddagala ly'amannyo ng'omuwadde koloza ako aliyita kologeti. Bali nnyo ku bikwate. Naye nga ekyo si kyekikulu. Ekikulu omuntu yenna yalibadde nga yakajja. In fact, that's the point gye njagala okugusa. Yalibadde anoonya ekibuga mwasobola okuwangalira. Ekimu fevalinga. Twagala bitegeera ng'otutemera fakita emu ku emu nti kino kitambula bwe kiti. Kubanga tutomera. Kubanga bw'otabeera mu kibuga kifevalinga ogenda kulwawo kutandika migration yeno startup nzibu. Kubanga ozze toyina ssaati toyina mpale buli kimu kya donation ky'oyina. Toneyimirizaawo. Kankubuleko okwanta muti twagala kwogera. Bwe tujjayo tufuuka baavu. E Bulaaya
ojja wano ng'ovudde eno ng'olinamu naye bw'otuuka eri mwavu neno bino ebintu by'ofuna bya donation ate oba osigwe na biguzaaki tewali so olina kunoonya waayo bagaba amasaati n'ogendawo n'ofunawo wamulekwa ate nga era saadvising nnyo bantu kwambala bintu bikadde abirina effect zabyo nnyingi nnyo naye oba wakatuuka nti anti tobifaako saali byagadde kubanga Bulaaya tuyina embeera zaffe culture yaffe zetuwangaliramu ndala ku ebintu ebyo ebikadde tetubisuula naye nga biba birina bannannyini baabyo babireseewo kakati gwe oba oli mupya tomanya gojja buzzi n'ogenda mu value store n'olaba ebisaati n'otandika kukwata naye nga ogenda okumanya gye byava okasobola ku bimu ku byogera abantu bayinza okwetamwa okuddamu okukola ebintu so kakati Haji mwe abalina otuyamba nti newcomer yina afubutuka e Kampala ati kati nze neesanga ng'abantu bemmanye Canada bali Toronto bakasiba Toronto kakati gwe toŋŋamba nti Toronto wakalubamu kyenkugamba nti nange nasookerawa Toronto era nze sigana muntu atuukirayo naye oba ogenda kwemenya so si wabi Toronto simbi naye ogenda kwemenya kubanga toyina kyoyina naate n'abaliyo nabo tebayina kubanga kankubulireko e Bulaaya tosobola kumala nnaku bbiri nga tokola oba ssatu oyogera kwani ku bantu abo olaba abantu olaba buli nnaku akeera okupaakinga emmere bakufa ababivaako nti topaakinga mmere gye bali abatakola atakola ate ayina ki akamwanyi kasente mmeka kankubulireko nze ne bwokampa nkalekawo ye nze nzijjukira nze bwe nabeererayo natuuka e Toronto mu October nenkabeerako emyezi 4 bwe mba nakalwako nnyo nagendako emyezi 4 ekiseera ebyo nga batuwa $5,500 naye batuwa benefits endala kuba twagenderayo twafuna ebintu bingi nga bakuwa eza transport bakuwa ez'engoye bakuwa buli kimu nga oyinza okuweza $1,600 naye kakati babuwa $820 naye kati ennyumba ya $5,500 bakuwa ennyumba ate ennyumba yakusasula era there is nothing for free amanyi abantu abamu bagamba bampadde ennyumba n'atakubuulira nti nsasulayokko gavumenti egaba ennyumba ya bwerere yeeyo gyekuwaddeyo obwerere ate era ekuwa ng'oli ku benefits ziri ez'okuba nti oli omuntu atalina kyokola nanti ekuwa ssente ate ssente zekuwadde ate otooleko osasule kubanga olina osasula amasannyalaze go olina osasula gaasi olina osasula ne woosula naye ate baziwaani oyo atalina mulimu baziwa atalina mulimu yeyekka nga naakatuuka yakatuuka alina waatuukira okutuuka ku stage eyo ekuweesa ssente oba olina okuba olina process gy'oyiseemu sigamba nti wotuuse booti ne bakuwa tusooka olina osooka n'ofuna ID olina osooka n'ofuna proper address kwolina okubeera olina okusooka n'obeera nga omaze n'okufuna work permit ebiseera ebisinga bakubuza ne work permit ziriko n'emisoso mbadde mmanyi wenva e Kampala nengwa ku kisaawe kyammwe nembaga nze nno Museveni abadde andiisa akakanja nga bakuwa nze gwe mulabira wano nenjala ennuma emmere bye bigaati bakuwa balina ebigaati batusaamu obuntu ntubadde enkeera batandika kasenteko kaakano mukulu tukatukuteerewa Canada nsi nnungi esobola okukubeezaawo buli lunaku kubanga bakubala nti ono asobola okubeerawo nga tumuwadde $709 najjako $305 wasula n'ennyumba eyaabwe kibola baga bampadde bagireducinga cost nebeera ku minimum eyo naye manya buli olina okulipotinga wa mu gavumenti nti ki buli mwezi nti ddala nkakasa siina ke nafunye nga bwe nabadde luli ne kakati bwendi kugamba eyina engeri gyekukiipingamu mu mbeera bwe zityo
kitegeeza nti osobola otuuka e Canada n'omalawo ko omwezi nga tolisiivinga kasente kano ketuwulira nti Canada egaba ekuwaayo pocket money ekuwa pokepo osobola otwalawo ebbanga sitokafunirawo kaliko emisoso abo bonna boolaba abakyali okusinga abali mu shelters tebannaba zifuna buli abali mu eyo homeless places tebannaba kufuna sente ezo bade mwenye homeless aba yeetaga sente naye nga kati ani kati bakuwoza nnyumba bakusuza ogenda kuwa address yani kyenaga nti birina emitendera biriko emisoso kati homeless bwongambe Canada temwina gundi baziyita refugee camp tetuyina mwina ki tuyina kyetuyita shelters ez'aba homeless people keko yazingamba naye sanzitegeera bulungi ani yagamba keko yaliyoko kati ebifo ebyo gye biri shelter kyeki shelter kyekifo gavumenti kyeyateekateeka eky'abantu baya babeera ku street nga tebalina ebasula so simu abajja nga bainvestor nemwekyusiza wali ate nze mbanze kukyala nenekyusa anti kati oyina kufuuka oli qualifying noono osanze ku street yes shelter njifuna ate njisangawo bwe ziri public sigamba nti bifo bikweke ani qualifying okugendayo ye muntu atalina address kati yefuuka address yo vudde Kampala Museveni angobaganya naye gwe obaganya nti Museveni bwabagobaganya ozengaani zizenga visitor kati gavumenti ziri zaateekateeka dda bwekujja eno nga oli refugee era erina weekutuusiza kubanga osanga yakufunira dde ennyumba ziri zobadde yogerako naye nga teyakufunira nti kampu tetulina kampu waliwo gavumenti bejjeeno gavumenti olaba Abaethiopia boosanga eno ne Kasubi Abasomali abo baapulayinga dde okubeera balifugee e Canada balinda kubatwala Abasomali kyekibaleeta wano e Uganda waliwo ne kampu negunira ziri Kenya bannayuganda bagenda ne babeerayo Kenya nzimanyi kati era bava ne bagenda e Kenya ne babeerayo emyezi 8 oba mwaka kati gavumenti nebajjira ddala awo ne batwala mu mayumba so tebatwala mu kampu kati abo bagenda bava eno nga bateeketeeke gavumenti be yeetwalidde tebatwala mu shelter kubanga kiri ekifo tesobola bateekamu bano bantu bategeevu baliwa bebeetutte wali tebasuubirayo muntu mutegeevu kuba nti asulaawo ebya shelter tebibeeramu bantu benywako muliro abantu abekyawa abantu abenyigira bamusibye emyaka 2 bamutadde babeera mu shelter alina kugenda kuba talina wayinza kulaga bano bebajje Abasomali bebajje e Uganda Abannayuganda bebajje e Nairobi bebajje e Rwanda gavumenti yebatwalanga bakungu era baleeta ne bafunye amayumba bebagenda kasente kali naye tebawa kampu ffe tetulina kampu temulina refugee camp era batusiza mu mayumba nga bwogalabagano nga yagateekateeka dda kitegeeza ngenda okuva mu kampu e Nairobi nze gundi ng'akasente ga gavumenti ekateeseteese era nga newoolaga omanyiwo newokusimbula awo nga woolaga wennyini omanyiwo ku address kati owa shelter nze yeewereddeyo ku airport oŋŋambye process bo bangu era bagamba gwani nti nze Faruku ensi ennemeredde buga nti okay follow me ne mugenda gye mulaga n'akubuuza byayagala wamala okubuuza byayagala n'akuggyako fingerprints n'akuggyako amaaso n'amala n'akuwa ID n'agamba nti we wish you a good stay, find where to stay. Find sibe bantwala ate bakumaze bya biwedde kati gwe n'omanya nti nakubira HAJJI n'angamba nti waliwo hope kati n'okwata keesi yo n'ogenda ku kifo ekyo kyaba homeless people n'obagamba nti nazze naye omuntu eyeesudde ku airport atalina kyalina lwaki omulagira yeetwale badde mayi wabawo bubaasi obuba distributing ku shelter edda twalinanga omukisa amanyi ensi egenze ekyuka edda bwe twagenda nga twalinanga omukisa nga oba wewaddeyo bwotyo bakusuzaako n'ennaku eziwera twalinanga bakeesiwaaka nga bamba mukwasizaawo kuolwo bakuwa n'essimu ye na buli kimu naye kati volume nnene abantu abo bazze bangi nnyo nnyo nnyo
tebakyasobola kumamba managing nabo bennyini. Kati kye bakola bagamba bugambi nti tumaze okuwa ID funawo ogenda okubeera. Kati nga gwe weenoonyeza. Kati in case akatabo bakandekera oba kubanga binyizo tuke ebintu nize nembikowa nengamba lwaki sidde waffe. Awo baba bamaze okukujjako. Era nga bamaze n'okuwa departure form ogisayiningira. Departure. Singa byoyogera oddamu n'otandika okunanaagira. Bo tebalina budde bwo. Oba wasayininga dda deportation. Bagira bugizinyonyeddako. Ntu by'oku airport. Kwewerayo ku airport ndabe bila katsi birungi. Nebaga nti kati ono agende. Akatabo bakakujjako ne bagamba kati noonya shelter. Kati akatabo bakakuddiza ddi nga tumaze omaze okwennyonnyolako n'otananaagira. Bamala ne bakuddamu yakuyita. For interview. For how long? Kisinziira. Bw'oba oli Toronto oyinza okumala emyezi 18 oba 2 oba 24. Bw'oba oli mu Alberta oyinza okumala emyezi 4 oba 6. Kati choice era nayo njikulekera yiyo oyagala weeno oba wa 16. Bakuyita bagamba ki? Ffe okutubuulire lwaki wajja. Oddamu butuumu mbozi gye wayogera eri naye manya bagirina. Kati bw'oba wayogera natta kyegayo wona naagidde. Kyova olaba nkubiriza nnyo Abannayuganda abasinga obungi nti bw'oba teweetegese teweeberayo ku kisaawe. Teweeberayo ku kisaawe nga teweetegese. Kubanga entandikwa y'enkomerero eyo gy'oba okuliyetinza awo. Anti bw'onookyusa emboozi bw'oyogera luli nebitakwatagana ojja kuba interview ogigudde. Naye kati walina amagezi kyaga gwe awo gy'ojja okusigaza afite emyezi 18 oba 24 ng'ogenze nga Ontario. Oyagala keesi eggwe mangu, that means jangu keesi weggwera amangu okimale. Luli ku airport wabagamba Museveni angoba. Ate kati otuuse wali ogaye nti nze EDF nze yandiko. Ate kati nze mu kusiika ebisiyaga ndi wo. Kati nga bakubuza ku byonna okola mulimu ki. Wabagamba Museveni. Ku airport akatuyo kakuliko. Ate kati bagala Kagame. Kati bagala Kagame ate nze ne mukubisiyaga ndi muzibu. God forbid. Naye oyina okuba nga weetegese nnyo. Weeteeketeeke. Okuba nti osobola oku naye mu bbanga eryo mba nkyajjukira oba ompita mu bbanga lya myezi 4 mba nkyajjukira bye nabagamba ku airport. Pozi ng'ompisa emyaka nga 10 eyo. Kakati naye ekituufu ddala wali ekyo. Ekituufu ddala wali ekyo kiwayogera. Omanyi okulimba kuzibu. Kizibu nnyo omuntu atereka okulimba. Nekumala emyaka 2 ng'akyajjukira kye yalimba. Ekutesipayalinga. Omuntu life ekyakutuuka ku kyoyinza okujjukira obulungi. Naye kati bw'obanga oyogera ebintu nga tebyakutuukako kikkaluubiriza okubidifendinga. So gw'ogamba omuntu asooka ayingire yeeteeketeke. Olimbe bulungi. Olenge bulungi strategy yo nekyoyagala okutereezaamu ekitereezi. Naye tolimbira ku airport awo. Akwati byogera byonna baba birikodinga. Naye nga kati embeera y'omushelter ebeera etya? Shelter kibeerayo ekituufu. Ziba nga dormitory. Abazimba nga tezirina bwannannyini. Leero oyinza okusula wano enkya wali akeere watasuna oba kubona schedule yaabwe kibatambulira. Batya nti emmere ya ssaawa 4 twebaka ssaawa 3 tukoma okugulawo olugi ku ssaawa bweziti. Bw'otuuka ssaawa bweziti toyina kitanda. Bannange. Nakaye waliwo ebintu ebizibu ebimu tetwagala kubinyumya kubanga mwe Bannayuganda temulina kumanya bino. Eri life yaffe yeeri. Lwakuba ogenda n'onsalasalako mu ngeri gisategeera. Ebintu ebimu byaffe twagala kuyamba ku bantu. Abantu bagende mu bintu agi. Naye tetulina bawa information yonna. Wadde baagala nnyo. Banaye banaatusonyiwa. Ebimu batuleke. Tulina life yaffe gye tuwangalira mu diaspora. Nali mmanyi oli yaŋŋamba nti mu shelter abantu babeera kulya, kunywa, kwebaka, bwebaka. Babafulumya. Yagala. Abeera mu waliwo essaawa nga bonna mulina kubeera bweru. Mu shelter? Olumala breakfast buli omu ng'aweta wano.
mukoma obukome kulya lanchi oddawa gwemanyi be bakuzaala oba winter oba si winter ebyo tobabuulira bakuba akadde ne bagamba mukulu olumala breakfast eno gye mwavudde gye wasuzze temuddayo n'oluggi luba lusibe nga bwolaba luno muyita mu luno kitegeeza abeera mu kyenda bamukkiriza okukola osobola ogenda n'okyapa sikedu tekukkiriza sikedu yaabwe tekukkiriza onoogenda okukola tojja kulya langi banjagala wakati kakati ate onoogenda nti okerewe okomewo nga sikedu y'omulimu eyinza okugwa saa 12 kati atalikodinze nti saa 12 wendi tolina kitanda olina kuddamu bupya nobanga yakayingira nedda tubeere beerufu omuntu aliko obuzibu ku mutwe omusindika agenda kukola ki wabweru ng'omugamba ogaddewo oluggi omugamba agendewa kati anti kubanga kyeri tekuŋŋaanya buli omu buli kika kyamu faluko kyolina okumanya ndi mentally disturbed onsindika wa abantu bonna bwe tabasaako mateeka gabafuga tosobola kubamanejinga wadde omulalu yennyini yasinga n'okukwata essaawa era yakusookayo mu mulanchi ruumu yaaba agimanyi bulungi gwe ate gwe nnomo gwe weebaka n'obulizaako ye tayinza kusubwa mmere talina ndala waagenda jjijja era y'olugira bwadaga nti breakfast nga ye yakkiridde dda ate amanyi tadda so ezo ensi zaategeera bamanyi nti bano abantu bava mu background zizanjawulo tuteekewo etteeka limu eribakola kye libamanaginga kati wova ku sikedu yaabwe nga gwovuddeko kati bo tebafayo kubanga ye ne bwajja n'asula wano ye ajja kwebaka naye kakati gwe musajja wattu eyavudde eka nezoosibye n'amataayi gwe ensi gwe gwesinga okuba obukibooko kakati jjukira nze mbadde eno mu Afirika neekolera kakati muntaddemu eyo embeera yakukwata tayimu kola ki simawoolye simanyigaddewo lanchi yaffe tugirya saa 6 lanchi ya mu shelter ate ekyeggulo kya ssaawa 11 awo 11 zati ez'olweggulo nga mukeera anti sabe kusaawa emu balina okuba nga beebaka waliwo ekiseera anyiganyiga swiki y'ettaala n'agijjako ti oba oyo nti nkyasoma kanovo tobabuulira embeera bino etambula bwetyo ati olekane kunyumiza ku 11 oba toyagala mbeera ya sweta mbeera ya sweta omuntu abeera mwamma nga yagenda kuki keyagenda eyo mu nsi nga yakagenda omuntu n'abateekako embeera naye ng'omuntu oyo tomanyi na situation gya kakati bano baje nti awo babbira abantu nabaga nja kufunira shelter ennungi obanga mu woteeri eyo gyanyumya nga woteeri kati abaana ne bava eno ng'amanyi awo bwatuukira matabuta wamma yeyo koodi yaba agent gye bakozesa it's a brand y'amaanyi nnyo kati waliwo abaana b'abantu wano nga babadde balina life zaabwe nga ziri complete ne bamuteeka mu mbeera eyo agenda okuyingira wali n'agamba bandeese muki ng'alaba onoomu empala ajambadde egwa ono tanaabanga kaawunyanga kiki bizibu nnyo nze falunga nali kyobula nali njagala nnyo tubeereyo tugende tukwate awo wennyini tutuulewo kuba nze bali bannange olabwe sheta bwefaanana ng'okukwata n'abayingira naye nga tetubakolako interview ngo just observing nga ninze nga nsobola okukolerawo interview kuba tewali aŋŋaana Canada is a free state inshallah Mungu alitulaga alituyamba kugamba abantu balekerawo okulimba omuntu kyebalangi bagamba nti mba musindika abantu mbatuweereza mubaleete nga bamanyi ani agenda balisivinga bagenda tuukira bwe abaana b'abantu wadde baba bazze kwenoonya naye tigamba sibe bantu bamasiikiini baba bavudde olusi mu famire nga nnungi tetusobola kulemerwa kubafunira $5 afune waasula wa $3 nga wali decent atandika obulamu bwe naye n'omutaddemu koodi omugamba nze kasootuka Canada nze ngenda bafunirawo okusula wali kumba abatwala muki mu kintu ekyo n'ekintu ekyo kiri mu kategole z'abantu bonna abali disturbed abali ki abeenywako omuliro abeenyiigira abaki abeekuba n'empiso buli kaseera kubanga Canada tefaanana nga Uganda nti erina restriction ku drugs ziri open ewaffe ziri open okukwata ekintu kyo neweefuuyira nga bw'oyagala era n'amaduuka weegali munywe amaduuka ddala nga bulaba mu bukiyosiki munywe mwenywere paka kati bwe bantu be bosula nabo kuwulira bubi n'oba batonywa faruku twesiza omukka that means you inherit passive gundi
passive smoker. Yeah. You inherit it. Kati waitawo wiki building nawo utandika n'okuzimba. Nguyagala wona nnyo kubanga akawowa ako tokaga. Nina bannayuganda baali awo balemerawo kati emyaka n'emyaka. Naye bannaabo babasindika bamanyi nti bali babasindika Canada. Bamubbako double kimu kubanga babbi bali. Olekawo ensawo yo tosangawo kintu na kimu. Passport bazibba buli kimu ne bakibba. Jukira bakujjako dda akatabo kati oli mu shelter ebintu tewabimanyiira obadde weekolera akasente eno kati otuuka eyo obulamu ne bukola ki kitegeeza nti abatwala abantu e Bulaaya mubeere straight. Muli mugaye nti waliwo otuukira si kifo kirungi naye oba toli kubanga gavumenti okuwa obuyambi eyagala kye bayita address ewaani obuyambi ebuwaani gwe azze nga tolina oli nfuuzi kubanga bwe tutuuka eri tweyambula ekitibwa ekyokuba omugenyi ne visa yaffe neekomaawo kati n'ofuuka enfuuzi ofuuka mulekwa omuntu ayambibwa talinaako babe kuba buli ogamba nti manyiyo KASIM SALI naani tebajja kukuwa bajja KASIM SALI atuyamba atuwe ku statement ye akati tebajja kukuwa kati wali weegaana buli muntu yenna gwomanyi nti toyina gwomanyi completely naawe wetusabira ofune obuyambi oli aba akuggyako ssente ali wena era yakuwa liizi gy'owa bali bakuwa obuyambi bintu we bityo bwe bifaanana kati nze nagendanga visit nagenda kukyala all the sudden Canada n'empoomera bwe mpoomera naye saawaayo katabo kange ku airport era okayina seewambanga kati nze nentuuka Canada n'empoomera bwe mpoomera nsobola okugenda mu gavumenti ne mbagamba bannange nze weewano wendi eno address yange mumpe olunaana lwange mu abiri gavumenti ejja kusaba ID eyaabwe kakati ID eyo bagikuwadde ng'ofuuse refugee kati okufuuka refugee akatabo olina okukawaayo okufuna ID eyo kubanga process y'okuwa ID basigaza kano bakujjako kyolina ne bakuwa ekyabwe muwanyisiganya bata trade kakati n'omala balimala okuwuliriza ensonga zo nga ntereevu basobola okukakuddiza bwe ziriba nga si ntereevu bakakuweera ku nnyonyi nga maze okutuula tebakayenya naye katono yonna tuli ku process ya kumpa kasente kaabwe naye basooka kumpisa mu misoso gyabwe era olina ogiyitamu bulungi olina okuqualifyinga kati olunaana lwabwe luno lulyako omuntu bwolina okuba olina okufuuka refugee kyekisookera ddala tebakuwa lunaana nga tonafuuka kubanga noono abazze nga ajjidde ku work permit alina okulaga nti alina sente zigenda mubeezaawo emyezi 6 alina okubanga alaga gavumenti akoze kola ki ajjidde ku work permit waliwo abantu abajja nga balina work permit nga nagifunira wano how ng'ozze nga skilled laborer tingenda kola mu faamu ya apple olina okulaga nti olina sente ezo nga tonaba na kulinnya sente ki ez'okubeezaawo emyezi 6 badde maye abaali aba employees be balina statement yange oyinza tukayo nga omulimu gwaggwawo nga wakeerewa n'agenda okukola olina okubaamu olina okulagira ddala sente era bw'oba toziraze tebasobola kukkiriza nakugenda ate ngenda kukola naye kati nti muwa abantu emirimu ate abayina bawa besobola Canada nagamba is a middle class country kyovola kyenagamba nti tulina ebintu byetusinga amawanga amalala tosangayo bantu betesobola si byagamba nti zona nsasula twebale tebebala ate tojjayo ng'ozze kukolera mu mannya ga KASIM tekiriyo babigoba kyobola kyenagamba nti ensi nteeketeeke mu ngeri esinga okuba nti nnungi nga babiteeka kati nze ndaba abantu bangi ayinza okujja naga haji njagala kukola nfunire akantu nkolerewo n'omuntu n'olira n'olaba ddala nga kyayogera takitegera so kati process y'ono owa visit singa kasita ka sampita testi zaabwe ziri nga batandika okukasuka olunaana lwabwe olusaba okola application nga bamaze okukonfaminga case yo banga nga tebannaba
kasaba malo ku receiving anti ddala okyusizza tokyasobola kudda wammwe ne bakuyita ka interview katonotono ne bakuggyako fingerprints zo buli kimu ne bakuggyako ne passport yo ne bakuwa deportation order yo ne bakuwa stay order ne bagamba kakati okkirizibwa okubanga olinda work permit yo paka lwenejja. Okay. Kati okiseera ky'olindira work permit oqualifying ogenda ku welfare. Nze ebintu bya interview mbitya sisafuna lawyer nze mbatya abasajja emisango gyaffe gino egya refugee giri personata. It's between you ne judge. Nebanga interview kati judge kati lawyer agenda kuwoza ki nza katengo kankubadda Museveni yali angoba ngati atandikirewo omusajja omunayi si kyabisobola omusajja muzungu ng'awoze ebyo abimanyi ne Museveni tamuwulira nga nakamanya Amini yakyafuga. Okimanyi nti abantu abamu bamanyi nti Amini yakyafuga ensembe ino Uganda abazungu kyoga fayiro za Amini zikyakola nti Amini angoba tezikola nengamba bwadde oleseroya era bwogende mu office ne mutandika okunyumaga nti when did Amini stop ruling akwata abuuza Dubai bambuuza nnyo Amini bambuuzanga nnyo Amini it's a common oba twalonze nalowoozaako nti batweserwalizaako naye it's common Amini yabakwata nnyo it's a common question so kati kitegeeza interview nzagigendamu tuku muntu body to body lawyer kyayinza okuyamba kukola processing y'okufiling ebintu byo kubanga akuyambako kujjuza forms ezo nakuteekateeka nakubuulira amateeka nti bw'oba toyise musango tukuzaayo mu byakubuulira ebyangwe kintwalira bbanga ky'okukwata kasente kubanga Kampala navaayo enjala ebaluma ate nange kensibiddeko mu mpa 85 82 ezo sente saagala nnyo omuntu ajja bwerwa zirowoolezemu zijjeko lenti waabwe ewakikonyogo muweeyo 4 nkasukeko 10 Farouk enakapiripiti kyesaagalya ddala munnayuganda ave najje ng'alowooleza mu sente ezo zobadde oyogerako olina kujja ng'olowooza kutereeza butuuze bw'otandika okukola kubanga ne bwe banaazikuwa tezigenda kugasa tosobola ziryako omwezi mulambo osasuleko n'ennyumba ate olwosigalewo ate oweerezeeko ne Kampala gwate gwogenda kuba ng'osulawo ennyumba yokayoka ya $8 ziggwerawo nga tonanaggulako wadde ekifi ky'enkoko era wozijjayo kasimu wagamba zireete kubanga nze njagalirawo ezange ate era mmanyi bazikuwadde tulina kujja kungamba mbu tewazifunye kubanga gavumenti yesasula nga 3 mu lumu teterinda nga lumu teri kubuzaabuza ziba zayiseeko ng'abwana gundi leeta sente ndo ate ndowooza kizibu nnyo omuntu okusoza for free for a full year abatono nnyo alina kubanga woosulanga wawe kati sente zino zaawukana pa province oba kuba oyinza okuba oyogerera gundi Edmonton eyo ewammwe eyo wa nasoose neganda wangalire Canada Toronto emyaka 12 tegyabadde gyampewo simpewo kati kyenjogera nkimanyi bulungi wonna omanyi wekitambula nze ndagenda okuva e Toronto ng'ennyumba ey'ebisenge 2 ya $4,400 kakati ennyumba ey'ebisenge 2 ya $3,000 bisenge ebyo 2 bedroom 10 mmeka 3 era ebimu ku byandeetera okulengerera ewala kubanga ffe abasajja abagezigezi tulabira wala tetulinda kubbira mu lyato wagana okubbira tokkirizanga obeeranga musajja mugezi olaba emmese nga zidda waggulu manya wansi ewali amazzi emmese nga zazidduka ate kati oba okyalinda ki eba teri mmere Toronto walina kubeerayo bantu nga either baluddeyo nnyo e Canada nga bamutegeera oba nga bafunayo property oba nga basoma nnyo naye era baba basoma era sente bazigabana omanyi egimalayo ogabana income yo ne landlord oba tolina kyokola kisinga okuluma kubanga kanga nfunye $6 omwezi nenjako 3,000 zokka nenziwawo ennyumba nenkwata $10 nga mu 2 zakulya nenkwata $8 nga 8 lwa bills zinsigazaaki mugabana kiwato
ku kakaaga landlord ayagala kiwadde 13 kakati lwaki sijja n'embeera Edmonton ne mu 1200 wala yodduka n'ensigaza 3,800 naye nti eri oba nnya 8 zange nesigala awo employment nga obuli mulimu life obulimu nga bwa lifestyle yesinga okukyusa ebintu byonna kakati yanga nkubiyeko fulaba fwe twajjira okubeera eno gye tubeera eno Johnsons ng'abantu balabanga ekyalo naye kati goyinza ga nti bano tubutira akati ku buyiiya tewali kinsiba mu mugottoko bwe nze nabanzala wali waffe Kawempe tewali kikusiba Kawempe mugottoko gwaki gwe neesibamu nga nkyalina okusobola okufuna we mbulizingira bwe kiri kati walindeka bamufuna mpola ne babeerawo ate nga mbakyajinga sente akasukaluumu kamu mbakyajinga emitwalo gyange 15 mu kaluumu luumu tebalinako kisenge tebalina kateni yeyawula waliwo waffe Kawempe nembajako 15 buli kazigo kakati that means wadde abakola emitwalo 5 nze mbujjako 15 asigala mufuna mpola abasigala kyakolera kati kyekiri e Toronto waliyo bamufuna mpola they live expensively ate Muslim obulamu quality life oba n'obulamu nabwo buli bw'ofuluma bwoti anti bw'ofuluma bwoti waffe Kawempe nodda ku luguudo ku Collins ani amanya nti ova mu kazigo kali tewali naye nga la environment eri eti malembe kyekyo kati gwe kyolaba Toronto obiraba ebizimbe nga malidaadi naye kasobola nti kankuwerekereko eka naye omuntu omugambe ssebo kati kankuwerekereko eka tubana okulya ekyeggulu ayiiya nga woobiraba e Kampala omuntu abeera mu Kampala muno n'afubutuka n'ayingira e Kampala naye nga waasula naye nga gamba ffe tuli bannakampala lwakikuba kakati ebibuga ebinene bwe bityo bifaanana kitegeeza gwe weebuusa n'ogenda mu kyalo gye bayita ekyalo n'ofuna enkulaakulana ennungi n'okuza abaana bo mu environment etegerekeka naye ng'ate tugamba si wabi kwabo abategeera Toronto bo bagamba tebavaamu mu kivulu bo ate kankubulyako ekintu ekyakyo gy'okwesanga faruku kikoleko research omuntu yenna yamanyira okusula musiraamu ne wolizimba kalina n'ogimuteekamu ajja kugiddukamu addayo wali oba wakati wakanira bwereere anti kyenaye tontona kola research faruku kyenkusingako kiri kimu tinze nkoze research emala mu bintu bingi ebibuga nga bwolaba Gikomba olabaddeko Nairobi nabeerayo gavumenti yayagala egikyuse ngimanyi erisiraamu yegwizaako nezimbamu n'amayumba agategerekeka ngegamba tukuwako fulemu katuzimbe waggulu tuteekeyo abantu abalala abantu bonna basengukawo obusenguzi ne bagenda bakuliyetinga siraamu endala ne bagenda bakuliyetinga kisiraamu endala eyisiri kati goyinza siraamu gavumenti ezirwanye zijjawo Makerere Kivulu awonna balwanye kuzijjawo waliwo olukulu wali enakawa gye nawulira ku ttaka lya Kabaka gye baali balwanira ennyo eyo mu Basemuju Nganda si kasokoso oyinza obbajjayo kasokoso tosobola oyinza obbajjayo gwe tosobola kakati abantu bwe batyo you can't so kati gogamba abantu abava eno munoonye ku opportunity mu bibuga ebirala ebiri cheaper bibawe okusooka okwezimba kubanga tujja tetulina kye tulina tujja tetulina kye tulina nga twagala twekulaakulanye oyo alina chansi oba waliwo olinga ye talina option nga bambawe oba jjajjaawe yatuukira Toronto nga mutuufu option agirina Toronto ate naye tetugaana kugenda Toronto naye nina n'abazadde abampa abaana baabwe amuwalubata agamba babeere nanga mwami Sali abaana bano banenyamba kuweereza nga bulaba kati wano wemugaba abaana bantwalira e Canada ate waliwo abali e Canada nga babampa mbatwale mu Alubata waifarukunya nenkunyumiza ebintu noloza nti Toronto agamba abaana bange kamba sindike kamba kuweereza banyambire kiki ekiganyi kyekiri kyembale nkugamba kati ekiganyi wano ne wali kyekibagaana ensonga bwe zityo bannange bwe ziri bw'oba olina chansi ezigendako mu provinces endala gendayo nawe atalina nga abantu bo bali Toronto tugamba it is okay naye nga action mungi ng'owe New York
but even waliwo abatuukira New York. So I think kidependinga kuba waliwo abaagala action nga ye ayagala kubeera awo ekitokotera nga ye obulamu bwe bwa speed kati toyinza mugamba nti ategenda mu kyalo ekitegeera tewali kyalo e Bulaaya wabula ebibuga bigenda bisiŋŋana gwe kyoyita ekyalo kiba kibuga ate ne bwekikompayalinga ku bibuga bye muyina tewali kikituuka so buli kimu gyekiri wabula kiri nti abantu baagala nnyo okubeera we bamanyidde. HAJJI tumalirize ne kano okubbibwa kw'abantu abagenda e Canada kususse abantu b'e Canada cases ezijja ewange mpitirivu ngenda kufunira visa ngenda kutwala oba eno tunagikola topic ndala onampa buwi budde simanyi nga tukona omuntu okubbibwa kw'abantu tufunemu olunaku lulungi ompa obudde tutandikire ddala ku topic eyo kubba kw'abantu abagenda e Canada kubanga nange oluusi nyamba ku bantu naye oluusi waliwo nendo nabanga nemereddwa nogamba nga ekinnemesezza kiri kimu nti abantu abasinga tebalina biwandiiko omuta kati akoze obulungi kumuleka naye ate ekizibu kyajja ajja alina sente ng'azikubawo ku mmeeza kakati abantu basinga batunuulira sente n'alemererwa omukolera empapula egenda beera topiki ndala tugikolenga topiki ejjudde tutegeere because nina fayiro y'omusajja era ate n'ab'okukyeyo ate nabo bagufudde mugano okubba n'aba wano nti ate nkutwala eri nabo babba kakati egenda beera topiki namba tugikole musomo red flags oziraba otya mu kintu obuuka otya nti oyo kati kintu ky'ogendamu akubba biki by'olina event kizoolina okugendako event erina beera etya invitation ebeera etya biki byonna tugenda bikolera musomo gwabyo. So bannange bwetto bwe tubadde tetugenda kusukkawo HAJJI ndowooza nsaba osibula abantu okusookera ddala nja kukwebaza Faruku okuteekayo ennyo ekiseera n'otuwa ne tuba nga tunyumyamu kuno kunyumyamu bunyumya era bekikosezza abanjja mu nsonyi okubanga waliwo ebintu ebimu byaffe bya diaspora bitwogera naye okusingira ddala nja kubategeeza nti buli mwaka tuba n'omwoleso Faruku gwa Uganda kwe kwaffe Business and Culture Forum nga tutambulira wamu ne Heritage Week mu kibuga Edmonton so ne ku mulundi guno mu August gye tuli era nja kwongera okubayita mujje tubeere wamu bannayuganda mwenna n'emikwano mugireete August kufanika nga nnaku z'omwezi 2 mpaka nga 10 tusooka ne Heritage Festivals ne tumalira mu Business Forum mugenda beera Canada mu Alberta mu kibuga Edmonton era buli mwaka tubaayo so Africa guno omwaka wewandiise omwaka ogujja ffe ekyaffe tekikyukakyuka ffe tetuli bagobi ba visa tuli bategesi ba conference. Alright. So bane waliyo baliyo abantu bangi bane botutte okusookera ddala ntutte nkugamba ntandikire kwani bangi tujja fulumya list balabe ekinyonyogo oba mugende ku mukutu gwaffe www.ugandacultureindiaspora.com mujja kulaba list y'abantu bonna betuleese mzeirwa miti nalabe nalabe ayambala abo bayambadde dda medinse ku bayambadde dda misaki bayambadde omulangira kalifani bayambadde faza kibiya bayambadde ne faza kibiya yambadde bonna bali mu masuuti gamba sinza kugamba nti list yene era saagala kugamba nti njogedde kuno nono kubanga bajja kunyiga abantu bangi alright ate bonna bali kigambo kimu Uganda kwe kwaffe. Alright. Mwebale nnyo mwebaddala tugenda kukwatagana inshallah tukube topic eyo okubbibwa tegeera otya nti bakubba kati ekintu kiveemu kibukemu bakuwe deposit wo kiveemu. So mwebale nnyo mwebale ddala bannange tugenda kusukkawo tulabagane next time.